Gwezi omwezi mulamba bukyanteekateeka ya gavumenti ey'okuwandiisa abagoba boda boda etandika omuli okubakebera emitwe okukakasa oba tebalina buzibu bwonna. Omulimu guno gwakwasibwa ekibiina ki Uganda Driving Agency era okusinziira ku bakulembeze nga bakulembeddwamu baminisita ba Kampala. Enteekateeka eno egendereddwamu kutereeza mulimu gwa boda. Entudde mu kwewandiisa n'okutraininga tereze boda. Mu kiseera kino abakulembeze ba boda boda ne ba RCC bali mu kaweefube ow'okubagazisa enkola eno okuyita mu kubasomesa newankubadde waliwo abakyaginyoomoola. Yudisa eri mu kubba bantu bwe twakyogera ne tugamba yudisa eri mu kubba bantu nga bw'otuuka walinze mwennyini nasasulayokko negenda netegereza embeera bw'etambula nesasulayo emitwalo gyange 3. Olwaleero abavuzi ba boda boda nga bakulembeddwamu omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za boda bakubye ebituli mu nteekateeka eno bagamba erimu ebirumira bingi. Bavudde mu kuba nti balejasalinga bama stage ate kati bavudde ne bawandiika baluyanza ate kati tulina bwino balejasalinga n'abatali bannayuganda. Charles Ndugwa ategeezezza nti tagenda kukkiriza ba boda boda kunyunyuntibwa olw'abantu abagala okuggusa ebyabwe ng'abali mu mulimu guno ennaku ebayonka butaaba. N'asaba ababaka ba palamenti okubalwanirira. Ababoda boda bakola ki? Kubanga njagala kutegeeza teriiwa gye kunnimba, teriiwa mubaka musimu yenga temuli mu boda boda man, teriiwa mubaka gyava wana mu constituency gyakiikirira nga takiikirira ba boda boda. Ekintu ky'okubba bannayuganda abavuzi ba boda boda mukimanyiiko banedda tubalabye nga mutaddemu amaanyi mangi mu ttaka ly'erubawa. Mu ngeri y'emu abagoba ba boda boda bategeezezza nti bamaze dda okubaga ekiwandiiko kye bagenda okutwalibwa sipiika wa palamenti okutunula mu nsonga zaabwe kubanga zibawanvuyeeko. Kino ekiwandiiko saawa eno kitwalwa sipiika wa palamenti. Njagala tunulire mu nsonga eno aveeyo bulungi alambulule. Tuli mutesene tuziwayo mu tteeka ki? Bategeezezza nti abakulu abali mu nteekateeka eno batandise dda n'okubasasuza parking we basimba pikipiki zaabwe nga bagenze okubasomesa. Wabula ku nsonga eno omukwanaganya w'enteekateeka y'okubangula abantu okuva mu Uganda Driving Agency Beka Mubiru atangazisa ku nsonga eno wamu n'ebisale ebibasabibwa. Asomera ennaku 6 ng'era mpaddeyo 6 ate nga nasasudde emitwalo 6 ezo sente si nnyingi. Kubanga babaggyako ssente ekyo sikinakubumanyi naye bakikola voluntarily nti omuntu ajja n'asiibaawo n'ateekateeka pikipiki n'azipakinga nti kiba kya buntu mu ndowooza yange ng'oli agenda n'amuwaayo ko 5 oba 10. Newankubadde abamu bawakanya enteekateeka y'okuwandiika okusomesa n'okukebera aba boda boda emitwe, abamu bakisanyukidde bagamba nti yeyinza okuyambako okutereeza omulimu gwabwe. Tewali bye batunyonyootamu ssente wabula bali mutusomesa tuyige embeera z'okumakubo owa boda enneeyisa gy'olina okweyisaamu. Titus Jemba ne Jack Nantale, BBS Telefina, Gambuuze. Kale mukulikeyo nnyo bannaffe neggulire eryo wano siyinza kusukkawo olwakadde n'ebingi by'otaye mawule gaffe Gambuuze ojjabbira mawule gaffe Ageesigika ku ssaawa 4. Nze Joanna Boyce nkusibulidde wano nkwagaliza okusula obulungi. Ssaabasajja